era mu bannamawulire mbasaba mu delivering message ene wa muzeyi Naduli mutabani watuukidde ekirala buli wayogera bibiri Banyarwanda bw'obanga okimanyi nti oli Munnarwanda ndiwamu katoyagala kwogerako ni actually ne balooya baffe batandise okirowoozaako if there is a possibility omuwaabira mu ki makooti mu kifo ky'okwebyo ebyokwepanka tojagenda towaabiraani kyawulikise nti mwe muboogerako naye muboogerako bubi nti bujja ne bosi balinga abatali bannayuganda ate bannayuganda baawa si bannayuganda mu bannayuganda mulimu olulimi olwo bayita olunnalwanda omusajja buli lunaku every podcast gyakola atupaintinga ng'abantu abatali menti kubeera mu buyinza abo abatono abali mu buyinza bebeeyisizza obubi ne bamba bannaabwe access ejja mu buyinza oba ekola ku mirimu gy'eggwanga oli ne bakulawo obulabi nti aba omwiru nga gwe bakukuulawo nga bateekawo oli kaka nze nzirukire luddawa beekolemu omulimu yes bategere nti n'abalala bantu ate mmwe mwatusanga omwaffe gwate waba nga buli kafo katutte fe mututadde luddawa abaawo abakasangwawo ate mulina kusaba bali naye yagamba mubanyigiriza tebalina ndangamuntu passport tebalina kakati ye atambula atya ye nga ye alabika ye mwawule nze mbake ekkalaamu muwandiikira abannalwanda abalina endagamuntu kwega baagala kugifuula Tutsi Dynasty eno Mbaniriza nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba programu yaffe enenganzi eyitibwa Political Dose. Yenze Kanka Kapita ku TM Online Television era nga mbaweereza nsinzira mu maka amapya aga Honorable Major Hajji Abdul Naduli. Bulwemba mpereza Political Dose ntambula n'omusajja omusomi w'edduwa Hajji Biyinziko nno ng'alombera omuntu we yakuva ku maaso edduwa. Oba oli wano oba oli mutala w'amayanja ekizibu ne bwe kitaba kyakulombera muntu wo yakuva ku maaso edduwa yogera ku Hajji Biyinzika ku nnamba z'amasimu z'olaba ku screen yawo musobole okubanga ekyo nakyakikumalira. Emyaka 79 egiyise Honorable Major Hajji Abdul Naduli yajja mu nsi eno byakoze abikoze byabakoledde mu bimanyi. Kakati emyaka ng'etaano ku eno egiyise Honorable Major Hajji Abdul Naduli abadde ateekateeka amaka ge mwagenda okuwummuliza obulamu bwe ku myaka 79 gy'alina kati. Yazaalibwa mu Desemba wa 1942. Mu maka gano ngenda kusooka nga situnaba kugenda mu Political Dose kali akatini ke mbasuniddeko balambuzeeko akatini ku maka gaffe amapya aga kitaffe Honorable Major Hajji Abdul Naduli ne maama omukyala Nabunyasala Naduli. Amaka gano mwendowooza nze naaligambye munnange bagenda okuwummuliza obulamu. Hajji ati nno naye akuliridde emyaka 7 bawangadde. Hajji wa 79 Hajji ati omukyala Nabunyasala Naduli wa myaka 7 kino kyolaba bateeseteese mpola mpola. Abadde amenya bwazimba bwamenya bwatereza bwakola ki si waliwo ennyumba ezimu zenda bazidduko oba bo ssente bazijjawa naye Hajji bwatukoze. Kakati Political Dose ne Hajji ngenda kutandika musanganga mu kitundu kyaffe kino ekipya era kantwala omukisa guno okubalambuza akatono ennyo akatono katandagidde. Mu maaso awo ngenda kubamba leetera programu ya Hajji Naduli obulamu bwe nga butuyitiramu ne maama Nabunyasala Naduli nga batuyitiramu engeri gye basobodde okuwangala 7 abali endooza kino kyali badde kyakuyiga gye muli era programu eyo tugenda kuba tugibateerayo mu bwangu ddala. Leero tuli mu Political Dose bya Bukulembeze Hajji agenda kuba tuyitiramu ku nsonga zenzizo okumubuuza olwaleero naye nga nsoose kulya bugenyi. Ku bugenyi bwendidde obw'enkoko gye bampadde mwe gye mutasobola kulya kamba weemu okubalambuza akatundu wana akatini nga tunaba kutandika lwaleero olutumale tuyingire mu Political Dose.
ngeri y'enjawulo tubalamusizzaako wenda gye musinziira obwaffe nno obwa Hajji eno gye musanze bwa misana kisinzira ku ggwe gy'olaba obubu bwa ssaawa mmeka. Hajji nsanyusa okulaba ssebo. Kale munnange obeerayo Hajji gyendi bitambula bitya? bwe biti yenzi tegenda kutereera okupozi nga kyamba kye kituuse. Amazima ddiini yaffe baatugamba enkomerero nti eribeera mu gw'Enkulu ne tugirindirira naye era gukyatambula. Okwo kuteebereza kw'abaddu. Abaddu be baateekawo engeri eyo okubanga amagezi bagabayitirira kubanga bayogeranga 1000 nga bagata okuggwako kyanga n'ensi eweddewo. Kale ne bajja nga batutwala 2 kaakati ate bajja tuga nti bugwe 13. Amazima twali tulowooza nti ogw'Enkulu guno abamu ojjukira Kanungu eyo baatunda ebyabwe ne beeyokya n'okweyokya ne basirika. Bali bayagala kubba bannaabwe kubanga abaayokya bo baatoloka naye be baayokya bo baggwawo. Mpulira twali tumanyi nti nabo bajjiiramu naye mwabanoonya Hajji abantu abo baabula security kyeyabafuna. Twagezaako banoonya ne bagamba abantu abo baababulako oba bayingirawo oba Kenya eyo baluddawa. Senga baali Kenya ku bantu baali gye babazaala baali badde babalondoola baddeeyo mu gabira g'ekkongo ne babulira eyo kulimbalimba bantu. Omwaka gw'2000 bwe gutyo bwe gututambulidde. Mazima Hajji neeyanziza nnyo okunzikiriza okujja n'enkubuuza ku bibuuzo eby'enjawulo. Tweyanziza n'obuganyi bwe tusange ng'ewuwo buli kaseera. Anti bagamba batya ewataala nkoko wala bayiba ewuwo nkoko gye tusanga gye tulya gye tusangawo. Tweyanziza nnyo Hajji. Kale Hajji tukusanze mu kifo kyo weebale kuzimba ssebo. Twazimba tuzze tuzimba mpola mpola okutuusa we tutuuse ne kati tukyagenda mu maaso kubanga ebibanja bikyali bingi. Mpulira amazima naye omulimu gwebale. Kale abasinga ayinza n'obutagusobola ate abasinga bagukwata mangu ne gutusobera engeri gye yagoze eki gye yagwanguyizza bw'atyo. Abamu ne babateebereza n'obukenuzi. Mazima kubanga supiidi ey'emisana n'ekiro ku mataala oluusi etutabula mu kibuga awo. Naye omulimu gwebale Hajji ogukutta mpolampola nnyo myaka 10 egyenda miramba ng'oli otereeza waka. Amazima kino munnange. Kale kubanga omuswayiri agamba kujenga na kuvunja olw'okuba tuzimba ng'ate bwe tumenya kale katambulira awo mpolampola ekitaaterere nga mutumenya ekiraba kiteredde nga tugenda nakyo mu maaso tukirekayo nga bwe kiri. Hajji weebale nnyo. Kale ssebo wantu walungi ndabye ne ku nte jjo ŋŋamba Hajji ekimunyiriza ki naye ndabye ne ku nte ate ndabye nti ekifo kigazi bulungi ne bwe muba muzze bameka tujyamu nga tetweyazise wa muninaano. Meeting z'omukulu ndowooza naye anazireeta wano. Nze ino olowooza akyalira abantu be. Ogwo mulimu tagumanyi. Singa mbadde nze nga nze ye we naalize ewa mulwanyi munnange saalipangisiza kisaawe naaligambye bateekewa Naduli obutebe bakaada bange mbalabira awo twogere kijjawo bulungi. Amazima tukwebaza nnyo Hajji. Hajji naye gye nvudde nyina emboozi nga za mirundi 3 ze njagala okumpa bulamu. Endooliito zitandise mu Nuupu mutabani wo Seggirinya bamuggyeeyo. Si kumugjayo tekuba tannaba kulayira naye bitandise okuyitingana mu mawulire nti empapula yakozesa za mukyala nti Seggirinya bwe nsomako wano ku peegi ey'omunaana
mu lupapula lw'eggwanga bukedde bazadde ba Seggirinya Muhammad yono gwe tugamba yakwata empapula z'omukazi n'aziwaayo nti nno zezize. Mukulu Sulaiman Kidandala yamututte n'amuwaabira. Mu kumuwaabira nti senior 4 yagituulira ku mpapula za muwala ne senior 6 eyogerwako nayo yagituulira ku mpapula zaki za muwala. Era omwoyo bwe tusomamu wano eddoboozi ly'ekyebando Seggirinya yakozesa ebiwandiiko nzijukira ndooza byabadde bya Nabadda ne ku senior 6 ate n'abeera omulala. UNEB ne clarifying nti ne siiru oba ennamba eza identifying ebintu ebyo nazo yajinga njingi. Hajji kankutandikiraawo. Ani asunsula abagenda okwesimbawo ebiwandiiko by'abagenda okwesimbawo? Akakiiko aka Electoral Commission. Electoral Commission teina bukugu bumala kutegeera nti ono byaleese bikyamu. Bw'eba erina kye yeetaaga egenda mu kakiiko k'ebyenjigiriza. Lwaki tebakolaganira wamu bino ne bitabaawo? Kubanga bwe woogitwalira empapula nti ziizino ng'eyina abazikebera nti ziizino badde mmanyi obukugu bw'abazikebera kukebera nti ono byaleese before akwesimbawo namuwa mpapula nakusasula ssente nagenda mu bululu yali buwadde ebuuza UNEB mu kaseera ako. Lwaki balinda ate luvannyuma? Obwe bulagajjafu bwaffe butukozesa mirimu gyaffe. Mpulira. Kubanga ekifo kya member of parliament kifo kinene abakiyayaanira n'olwekyo kiba kiri too inquisitive tu buli omu eri gwavuganya naye mutuufu bituufu biki. Mpulira. Kale nno kyobulira nti baali badde nga bakikolerako ddala mu bwenkanya mu bwangu okukakasa nti oyo mutuufu oba si mutuufu. Mpulira. Kubanga olaba okulonda kwaggwa ate bagenda kuzzaayo bantu mu kulonda ate baleekaana ensimbi zeyongera okuyiika. Si kirungi nnyo kuba abakitunuulira tulaba nga waliwo ajo obunafu obw'okubeera nti nno oli yasobola okujja n'aleeta ebiwandiiko era ne mumukakasa ne kukakonge ekifaananyi kye ne kifulumirako. Abo lwaki department teviirawo ddala? UNEB yo neteekawo omukiise waayo ava eri mu UNEB abakakase kuba bo bajja luvannyuma nga bimaze kuwonondeka ng'ate waliwo n'amaze kuwaaba. Lwaki UNEB tejjira ddala n'ekola branch mu Electoral Commission? Bwe yazzi bwe yakubye enduulu tulaba ebyo badde osoma niba bijjayo senga baabijjayo luli baali mugandiddewo okwesimbawo. Kituufu. Ne tutono na budde resources za ggwanga kukuba muntu atali mugundi qualified ku confirminga. Naye Hajji ku nsonga y'emu ebya Seggirinya byavuddeyo. Njagala kubuuza ekibuuzo kino nakikubuuzaako emabega n'ondaga nti byabwewusa. Aba people power mu kiseera ekyo nga tebannafuna na kibiina baateekawo okusaba ebiwandiiko bya Museveni era nga basaba UNEB ebiverifying eby'omukulu byo tebyalabika ebyabalala babiverifyinga. Lwaki UNEB yo tevaayo n'ekiralifying eby'omukulu kukyaliwo? Lwaki ebya Seggirinya bivaayo ate ebya Museveni ne bitavaayo? Kubana kati wakyaliwo obumulumulu bakyebuuza nti yalibanga naye ebiwandiiko byawaayo si bituufu. Abanuupu bwe bagamba. Abo abanuupu bali ku lwabwe kubanga musajja yasomera entale n'amalayo senior 6. Ekyo ffenna tukimanyi. Nadde Tanzania mu by'entalo z'enkaaga yalwananga bw'asoma. Kaakati bwe babanga tebagendako ntale ne bagenda beebuuza nti wano igundi yeeyeeruwa kubanga ebiriko biri si birala baagala senior 6 yokka. Kituufu. Ate kikakasa nti yagisomera mu ssomero limu eyo tasomagako senior 6 Tanzania. Mpulira. Kubanga abalala kye bakola
nange kino nali ngenda okukola ne bagamba nti gwe situla senior 6 yo ogikube ku mmeeza kubanga bw'otwala kye batakusabye kuba kudiibuuda tutte diguli yo tutte PhD ebyo si bye basabayo basaba ki senior ya mukaaga yes oba naye gye yatukukyatwalayo naye nga nze kyemmanyi yasoma economy era kyoba olaba ebyo abyogerera nnyo Museveni ayagala nnyo ebyenfuna ajja n'akubalirira ziflyova n'akubulira ebyafaayo abyogerako katono ng'ayogera bibyo bya ntalo bw'aba ayogera ku geography katono naye mu byenfuna ddala baba yasoma gundi eyo economy mutuufu naye nga bino n'okuzannyira ku baana okuzannyira ku bakitaabwe byebyo toyinza kuddira muntu mukulu ng'oyo bunomala gagamba ti kale ate bampe obikole ki ng'amaze nakufuga myaka gisusse ne mu 3 ozze ng'akwata ogwa 36 ate obisabe mpulira kyalibadde kirongoosebwa ku gusooka singa yaliwo naye era bo tebagaana kubisaba Hajji beekwasa omanye ebyobufuzi obulipo nga bweyitibwe mugiyita data game buli omwana onya akalipo akalipo ako njagala okaleete nga tekakugwagwawaze nga tekakufuule kirerya oluvannyuma ekiryawo mpulira nkutegedde Hajji gwasomye n'atasomye akubula ne mu neeyisa ne mu bukulembeze ebitabo kyekirala nnyo kuba obeera n'abayambi nga bwe mumusavingiddeko mu ministerial position ez'enjawulo ku local council ku district level nsuubira ne bw'okisaba oluvannyuma lw'emyaka newankubadde prerequisite government electoral commission kyesaba ekiseera ekyo naye kale Hajji ekyo nakyo nkitegeerekese Hajji tubadde tuli awo n'abagundi ne bagwamu nabe batankana batandise okweyuzaayuza abakooti omu ku balamuzi omukyala yavuddeyo n'agamba nti ate saabalamuzi yakutteemu ku nsala ye n'agimuwambako bwe babadde basala ebya Bobi Wine bye yaloopa nti yagikutte mu lwampaka kino ne kirabika nti Hajji Chief Justice alina kyekubiira musige eddamuzi era abamulumiriza ne balaga nti wammwe weenaale mmwe mwali muli kuluutinga naye yasigalamu olwakadda lungi mu kusala emisango Hajji ekintu obutabanguko buno obuzze mu judiciary gye njagala kubufunako ekirowoozo kyo kakati judiciary ezze etambula nga bwe zaasooka era wano gavana nga yeegase wamu ne Queen be baalondanga abalamuzi abo si kipya tuli mu nkola ya Bungereza gye tulimu guba onoolumiriza nti Museveni y'abalonda ne Kyagulanyi bwe bunaakeera enkya naye atajja balonda kituufu nnyo era n'okubakoza abakozi kale no obwa pulezidenti bwekulungulirako emirimu mingi egy'eggwanga ng'omutwe gwagwo kubanga omutwe gwe guloota gwe gulowooza gwe guliko amaaso agalaba gwe guliko amatu agawulira gwe guliko mumwogwogera ennyindo byonna biri ku mutwe okwo kale no n'olwekyo naguno ogw'obukulembeze omutwe ogwo gubaako ebintu bingi bitutunuulira n'abalamuzi njagala obatwale nti bantu nga ggwe nange njagala obatwale nti alina okusalawo okw'okwagala kwe nga ye ng'ekyobulamuzi okitadde wali kaakati nno n'ebyo era n'omukulembeze omulaba tubadde tugamba Museveni wano twagala federo nze byebya federo sibyagala naye ate nze njagala federo ya East Africa kaakati njawulo ki wakati wa federo eya Uganda n'eya East Africa ensi zonna ziri mu ggwanga limu mpulira
era federal gye tugamba yewe ebitundu biri kubanga tojja kusangulawo Uganda tojja kusangulawo Kenya tojja kusangulawo Tanzania bijja kusigalawo naffe tugamba nti nga Uganda weeri naffe buli katubeeko n'obuyinza bwaffe butusigaza obw'ebitundu okusalawo ku kitukwatako kubanga obuwangwa si bwe bumu n'obwetaavu si bwe bumu. Hajji nga situnaggusa na nsonga eyo sooka ombulira ekintu kya federo ekyo kye musaba ekyaddala kiri ki kye muyita federo kyetuyita federo kitegeera abantu bakinnyonnyola bubi kaakati nno federo kiba mu kigambo to federate okwegatta kaakati federo y'enkola ya gavumenti ennene n'enkola ya zi gavumenti ez'ebitundu ezirina obuyinza obukola emirimu gyabwo kubanga kati nga twalina Federal Republic of Germany bwewangulwa yasalwamu empuyi bbiri, East Germany nga yabagiwa Barussia, West Germany nga y'Abafalansa n'Abagermany, Abafalansa n'Abangereza n'Abamerika nga be bagifuga, naye nga munda Germany eri gyeri. Kaakati na wano olw'okubanga Amerika lyali ttwale lya Bungereza naye nga mulimu amawanga mangi nga naffe boogalaba wano mu Uganda. Kaakati kusala bagamba tetujja kuba na nsi embu bwetyo, naye ensi ezo katuzisibenga munda zi gavumenti ezeemala ezikola emirimu gyazo. Era ekyo bwe kyajja kwe kukola states 13. Estate 13 ezo ezasookawo era zaali zifaanagana n'eza Amerika. N'eza Amerika zaali states 13 ezasalawo okuyingira mu United States of America. Obuyinza kati wano Buganda yali mu federation ne gavumenti ya Bungereza, nga gavumenti ya Ssaabasajja eyina emirimu gyayo gye yeekolera ku bwayo gyeterindirira gavana akole, ng'ate ne gavana alina emirimu egigye gy'akola gy'atalinda Buganda. Amawulire. Yes. Kale n'olwekyo eyo federo wano kubanga obanga otunudde twakulaakulana nnyo kubanga ffe twesalirangawo era nga ffe tussa mu nkola. Kaakati bano bannaakafuga bwe bagenda okujja ezi gavumenti zino tuzoogerako ng'ez'abakopi bwe zagenda okujja ate ne zikifuula kyakirwanire. Kaakati obuyinza obuli egindi babuyiseeyo, obuyinza obuli egindi babuyiseeyo, era wano oyinza okitundulira okulaba bazunza muzeeyi n'agenda naggulawo n'ettooyi n'agenda naggulawo nakiri n'agula taapu ekitugumu n'akkirira ery'emiyaga naye naggulawo taapu y'ente. Kaakati awo kiki ogwo omulimu gwali badde gwa gavana oyo federal government ey'ekika ekyo. Bano bawaayo ssente, aba gavumenti ey'awakati baali badde basindikayo babalirizi okutunulira okulaba ensimbi ezaabaweebwa mu granti eyo baazikozesa batya. Yes. Kyekyali badde nti obuyinza buli mu nnyumba emu awo okuba essimu gw'olagira ebiri eri. Kyali badde nti abali eri bakuwa buwiripooti nti bwe batuweereza essente oba ezammwe ezaakola kino na kino okusiza ku bye mwatulagira. Era baweereza n'embalirira nti bino tebyaggwekerera, ensimbi zino tuwa tezambala zaakola bwekiti kino bwekiti batwongere ku granti. Gavumenti eyongera ku granti nti mwongereko biliyoni 5. Hajji njagala kumanya ekyo tetukirina decentralization mu nkola eno ey'okukkiriza obuyinza ku disitulikiti yeerowooleze emale esindika eri. Kaakati nga ggwe bw'oli omusajja omukristo kino okiraba ddala bw'olaba Yesu ku musaalaba omukakasa nti yeye kiba kiki kabonero ke tujjukiriramu kiri. Kaakati nno eyo decentralization kabonero akakubuulira bwe kaba kakumenyera gavumenti ez'omunguuba mu buyinza zeezo zitatuuse kubanga ne kati wano secretary for treasury muhakanizi yayita ate sente omusajja w'eruweero ow'e Nakasongola
zasolooza mu byennyanja n'amanda ate aziweereze mu Central Treasury. Ate tumanyi tuzikimeyo. Ate muzikimeyo. Tuba tuzeetaagira tubuze ye. Ate ye. Kale lwaki tatukkiriza ffe tukolamu bye tukoze. Nkugambye nti omuntu bw'ayitirira omululu ku buli kantu ebyo bye bibaawo. Mpulira. Mwe mukolidde bajjajjaffe abaaliwo nga bw'aleeta ennyama nga muleeta akasepiki. Bw'asala kino kyange n'asibamu n'akaayi. N'asala kino kya mukyala n'abako kakirambirako. N'asala kino kya gundi n'atandika okusala eby'emiyeeye abaana bye banaalya. Mpulira. Obiraba ebi? Naye ate gwe kikolesesa ennyama ogisala esale ng'omukyala gy'ali. Era gwe wuuye yagireese. Gwasaba akambe. Gwamanyi bw'onaagiramba. N'anaagirya. Mpulira. Kale nno ebyo bibyo bikolwa. Mpulira. Nga buli kayinza konna we kali okaagala. Tebikolera ddala. Bigootaanya. Guno tukoma logera. Kakati omusajja n'alyoka agenda ava e Koboko. Ajje e Kampala asaba amazzi. Owe Koboko. Alina okuleeta empapula woota ku kitebe ekikulu e Kampala. Olwo naye balyoke bamuwe. Ku district kati aba akola yuzi. Ofiisi muba mwamuwa yaki. Kyetunuulidde ekyo Hajji. Kale nno Hajji tubadde okyannyinnyonnyola ku nsonga nti n'aba judiciary balina ebizibu byabwe. Naye ate kyenjagala okutunuuzaamu kye kino Hajji. Newankubadde oli aba n'obuwagizi oba aba n'ekyokusalawo mu mutima. Naye ate tumusuubiramu obukugu. Tumusuubiramu obukugu obw'enjawulo kuba yabusoma okutusinga. Era ntumusuubiramu bakiyita ndowooza impartiality okubanga wa kyenkanyi oba asala mazima oba asala ekituufu. Naye ate abalina otulamula bwe tuwulira nabo beekwata ebitogi. Kifaananyi kiki kituwa ku judiciary y'eggwanga lino? Kaakati abantu abo bandaze nti omusango guno baagulinamu interest. Interest gye baagulinamu yekola impulses z'olaba. Mpulira. Kubanga abalabuzi baali 9 ne kubuukako omu n'awa minor decision eyiye ku musango ogwo. Kaakati nsubira bali ne balaba nga tikyalikoze kuba kya buntu bulamu. Abatudde ffenna waakiri baali kumiriddemu n'osirikirayo. Naye n'ogamba nti bajja kundaba nga wendi. N'ogamba nti kubanga yazze omu nga bali tebaliiwo n'asoma ensala ye nga bwe yabadde agiraba ng'era bw'akayana nti fayiro yange baagibbye. Ebyo byennyini biba byagala omuntu oyo n'abiddamu n'abitunulamu n'abirekayo emmanju eri. Naye omwami bwadde emmanju n'atandika okutula mu sepiki ebifi nga bw'alyako nga bwe yeesera. Omukyala n'amugamba nti ate munnange ky'olidde ekyo kibadde ky'abaana. Kino kyogezeyo kiti kibadde kya gundi. Ne baleekanda eyo oluyombo ne luva mu ffumbiro ne lujja mu ddiiro. Olabawo. Bibadde bya mmanju eri. Naye olinajja mu ddiiro nga yeekalakaaza. Mpulira. Bakole batya Hajji? Baddemu empisa ez'obuntu bulamu. Baddemu empisa ez'obuki? Ez'obuntu bulamu. Nti ekibo kibanga kiri mu chambers ezo ez'emabega babeereeyo bwe kiba kizze mu lujjudde kijje mu lujjudde naye nga kijjiramu mu bwenkanyi. Mpulira. Nkutegedde Hajji. Hajji ku muliraano tuweerezaayo obubaka obukubagiza eri pulezidenti eyatuvudde ku maaso. Abantu gwe badde nsuubira siri waayo. Naye obubaka butufuna eno mu Uganda Magufuli abadde aweereza bulungi. Hajji muli mu bukulembeze era nsuubira oyina bingi by'omanyi ku Magufuli. Abadde musajja ki? Magufuli abadde ow'ekifaananyi eky'obwa nationalist. Nga abaagazi b'eggwanga. Ng'obulamu bwe n'omwoyo gwe guli ku ggwanga lye. Mpulira. Era bw'otunuulira newankubadde baga nti abadde mulwadde bwa mutima kyamukendeeza
mukusiyaguka amagenda eno n'eri leero omukyalo oyo amusikidde yabadde amukiikirira kituufu ayagadde nnyo Tanzania yali nnyabo baddako naye bwewulira nti atemye amakubo biki n'agizibula amaaso mpulira tumwebaza ate abadde mulalu obulalu otegeeza kyaki si buno obw'eddalu erikuba amayinja naye eddalu eryakatwewungu lyeriki eryo eddalu eryo bw'asalawo kyasazeewo agenda nakyo bukuukubira era bwe yasalawo nti mu Tanzania temuli covid yagenda nakyo era toyinza kusanga abantu b'e Tanzania batadde bugundi mu bulago bumasiki kale nno omulaba nga yali musajja mbaggu n'olwekyo nno ate kyetubadde tumuyizeemu kwe kunywerera ku bukulembeze bw'eggwanga lye nga bwe buli bwewaawo talaamye kubanga yo constitution yalamba dda ti oli bwagenda namba 2 yaddawo era nga kyakutegeeza mu ekyo nti bw'oba londa alina obusobozi nga yeggwe mufaanana incident bwegwawo ayendeesa bwendeesa gaali byegenda mu maaso tewabaawo bukuubagano tewabaawo kwonoona ssente ya miwamusolo naye beekirabo singa kibadde Uganda wano twali baddemu n'obugulumbu kubanga bw'otunuulira abagenda okwesembawo ne muvaayo abantu 15 olaba ng'obwetaavu buki bungi omululu gw'entebe guba mungiko nkulaba Hajji enteekateeka eyo Hajji naffe wano ewaffe weeri ey'okubeera nti vice president era n'enteekateeka eyo mwe muli ne sipiika singa eri yonna biba biganye era ne sipiika akwata mu ntebe naye Hajji wano okulumaŋŋana mu by'obukulembeze nga kungi tusobola okufaanana Tanzania Mungu akiteeka ebbali singa Museveni tekimugwako ng'ekyamagufuli kuba abakulembeze baffe ate okufa kyabuwaze tekiigambe nti nze nkyogedde naye ate kinaawulikika nti kisoboka neeri teriyo kyogedde neeri nayo tewali yakyogedde yakyagalizza naye wano ku njagala y'obuyinza erabikire nnyo mu bukuubagano abantu b'okuvaayo bwe batyo ani ayinza otubeererawo singa kiba kibaddewo kaakati ekintu kino kiddayo eri Obote bwe yafuna obuyinza ye yaggulirawo Uganda bino byonna byolaba ebyeffujjo yagaana okugoberera ssemateeka bwe yamala okuzinda Buganda mu 66 n'amanya nti mu 67 tugenda kulonda tebajja kunnonda ssemateeka n'amumenyawo mu kifo ky'okulonda mu 67 yafulumizaawo ssemateeka era yerangirira nti beeyongezza emyaka emirala 5 olwo ne bitandika okulandira awo kaakati buli abazze basika basikidde mu bugubiri obw'engeri ng'eyo so nga Nyerere yeefuga 61 mu mawanga g'omu East Africa ye yasooka ne yeefuga naye tegwangamu mbazuulu ya kuwamba gavumenti na kukyusa ezo ssemateeka kyova olaba nti kakati n'obuyigirize bweyongedde nga buli omu avaayo anywerera ku ekyo kyasanzeewo awulira nga kikwasa ensonyi bw'agamba nti gwogenda okutandikirako Magufuli yagamba nti mu kukyusa ssemateeka ssemateeka ye yandeeta ate gwe mba nkyusa yandeeta buleesi era yajja okundaga enkomerero ye anti twawulira ku proposing nti bagikwatemu afuge ebisanja byayagadde kuba basiimye enfuga ye naga nti ssemateeka erina kyegamba era ekyogera bulungi nti nze sisobola kuyita waawo mpulira naye wano Hajji byo mubikyusa era naffe wano byaliwo tugira ne tukwatamu kyenfudde nkulaga Obote bwe yajja ssemateeka yamukyusa mpulira Amindi bwe yajja ssemateeka yamuyimiriza bwe tuva e Tanzania mu 79 mu 8 twalonda okulaba okulonda okwo kwali kwakiguumaaza kubanga Paulo Muwanga yasoma
ayali electoral commission ne bamugobako Ssekkono ayali military commission akakiiko akafuzi ke kajja ne kalangirira ebivudde mu kulonda Museveni yeekuba ensiko oba n'atukuba ensiko ne tubwatula emmundu oba tetumutwala Hajji bw'agenda ate ebitundu by'Engulu ne biddamu ne biyimuka 27 mu 97 paka 27 emyaka 2 emmundu zigira ki nga bali eyo ziseka Engulu eyo kaakati besi bobo balaba Engulu obwetwaze bwabwe butandise 27 nga maze kuba mundu okubatereeza okwetereza nabulako ne Kalamojja eyo nti mweriga nabo okubajjako emmundu kaakati ebbanga eryo lyonna bwe lyextendinze litunyize nga bannabyabufuzi obutakyusa bakulembeze naye ate twandizze mu buzibu obutasoboka kubanga Kalamojja n'ogipala n'ennoosi nga bawangudde Museveni ani gwali bagambyeko tuwali tulonde tuwali bagambyeko nga n'omumoto gugiraki togulina naye afazaali kati wano wetutuuse ne bwawumula naga nti 226 sidde twatuma ennyonyi etuuse waggulu w'ebire tekyakankana stabilizing kati ne pilot asobola okwebakamu oba n'agenda akyalako n'abuuzako b'emmanju eyo tyabayemu nga nawe sibeeraliikirivu nti enaawanukayo okutegeera Hajji ensonga eyo nkulu nnyo Hajji era sijja kutwalira nnyo budde kuba nkusanze mu kaseerako ak'emirembe era nange nenkatwalako ekitundu kuba nange njifunyeeko emirembe bwenzize wano naye sijja kumumalira nnyo biseera nkuleetera obubaka okuva wa Frank Gashumba Frank Gashumba y'omu ku bali kakiiko gye bayita Council for Banyarwanda bagenze wa Museveni nga baagala okukyusa erinnya lyabwe nti kuba abantu babasosola naddala mutabani wo Sulaiman Jakana Naduli mu ggwanga lino yakutte akati mu kuboogerera amafuukule n'okubasosola era bwadde bubaka bwaba Amawulire gye saabadde naye ng'olutambi nalufunyeeko nga lukuweereza obubaka nti mugambe Hajji Naduli agambe mutabani we nti tunaatera n'omutwala mu kkooti kale nno bwe twavudde ne wa Museveni omubuulira nga tujja wano twakitunuddemu nga nsonga nkulu nnyo ezo Hajji mutabani we yakulidde okuvuma Abanyarwanda bw'otyo bw'omutendese oba yasazeewo ye mutima agufunye bufunyi gwa kubavuma oba tabavuma oba abavuma obubaka mbukuleetedde Hajji omuntu okwogera ku ggwanga lyo n'okulikuyita n'alikuyita ekyo si kivuma nzogga nti kankaka eddira kinyomu akabbira omutima oba tonvumye mpulira n'essanyu kikyo kyennyini kyoli ekyo mpulira kale nno n'olwekyo wano nsuubira language eyakozesebwa yenkakali etaategeerekekawo ate neesanga nga n'oyo anyaze ekya munne tayagala kuwulira ng'oyogera ku nannyini kintu kyali kyagundi tayagala byogera era nti amaze kulaba nga wendi nannangira so nga kyo kiri kizi automatica mu ekyo kyonnyini kyennyini mu mazima agataliiko luwuge yabadde tavuma buvumi bannalwanda wazira yadde ayogera ku mayisa gaabwe ng'abali mu gavumenti eno nga bw'obanga ogiraba majorite yaayo si Banyankole badde tumanyi Banyankole olulimi lwogere kubanga abo bennyini bw'oboogerako bazze bakyusa ennimi mu buli kifo we batuula be baali bafa mu Ethiopia ne bajja e Somalia be baatuuka e Kalamojja ne basiima era balaba byonna ebikola bibimu balunzi banywi b'amata bali omusaayi gw'ensolo bwe batyo nofuna naye ate abo abajja e Kalamojja tebaayogera Lukalamojja baayogera Luteeso kubanga Oluteeso lwe Lukalamojja mpulira nofuna kufuna be babuuka eyo ne bajja bagguka eno mu bigo by'abagenyi emubende eyo ne bekkata nkole ate
olulimi olweri tebaluleeta eno. Eno bayogera olulimi lw'Abanyankole bwe bayita abayiru. Ofuna kyovudde obalaba nga boogera olulimi lumu obuwangwa bolumu naye ng'ate basosolagana. Omunnalwanda tomusiba mu ddiba limu na Munyankole. Wazira ano beesaanya wano nga bwe nakugambye nti abalamuzi ebintu baali bimaliddeeyo ne bitajja mu ddiiro. Kaakati nabo wano baba boogera Omunnalwanda ng'ayogera wali Omunyankole ayogera Lunyankole. Be basisinkagana ababiri bamanyiganye ayogera Lunnalwanda. Ne beevumira eyo. Kaakati ng'ate Omunyankole yennyini Kaswa tayinza kuganya kwogera naye mu Lunnalwanda. Onfuna bulungi. Be baava wano ne bagenda e Rwanda. Olulimi lw'Abahutu lwe baakwata lwe baayogera. N'obasinkagana nga bonna boogera olulimi lumu, obuwangwa bufaanagana bwe bumu, naye nga tebakkiriziganya. Era bw'onoogenda mu Rwanda ojja kusisinkagana nga Abannalwanda abatuusi be minority. Naye ate edda bali mu buyinza kati. Ate yo bali nayo lwako baagala bateekewo okulonda gy'olabe. Majority bali era mu buli ngeri yonna oluliba lumu obuyinza ne buva mu Bakagame ne budda mu bali. Era bw'obateeka awo bonna ojja balaba nga banjawulo. Abahutu tufaanagana nabo. Ennyindo zaffe ziringa enninnyire ku mulyango. Okwano ga yagamba nti ziringa green paper. Era baba nga bazadde n'omwana bamutuuma n'amannya ago Nnyindombi. Oyinza obutamwawula naffe wano. Mpulira kati oyo Nnyindombi oyo yakola Nnyindombi nnyo. Kale nno n'olwekyo wano okwevubika buli kaakulya bye bireetera bino. Okutuula ku lujjuliro n'omalayo eyo yeewuwo n'okima ey'omulala wufudde ku lujjuliro ekisambi ne bakiwaggwe Enkulu bw'onoonya mbali ebweru ate era oli gw'onoonyaayo so nga bali balina ebbuto n'enjala ebaluma. Kituufu. Yes. Kati Gashumba kyenjagala muyigirize nti akubirize ku banne wabeewo obwenkanya ne mu kusalaasala keeke tugiriire wamu. Naye bw'aga nti yagenze ne yeebuuze wa Museveni yasalawo Abannalwanda n'abatali Bannalwanda. Simanyi munnange. Yali agabye ku ggwanga nti gweyogera lulimi gundi. Twazaalibwa nabyo. Twazaalibwa nabyo. Kaakati lwaki ogendere? Lwaki Gashumba takuŋŋaanya n'ayita Baganda n'Abannalwanda ne tukola conference ey'amaanyi mu kifo ky'okwebyo ebyokwepanka. Tojja kgenda owaabiraani. Bw'obanga okimanyi nti oli Munnalwanda ddeewamu katoyagala kwogerako. Kyawulikise nti mmwe muboogerako naye muboogerako bubi nti bujja ne bosi balinga abatali Bannayuganda. Ate Bannayuganda baawa si Bannayuganda ate naawe owa okyogedde n'olulimi lwoyogera si lwaffe. Mu Bannayuganda mulimu olulimi olwo bayita Olunnalwanda. Naye nze kino si ggwanga liri batunuulidde. Abo abatono abali mu buyinza be beeyisizza obubi ne bamma bannaabwe access ejja mu buyinza oba ekola ku mirimu gy'eggwanga. Oli ne bakulawo obulabye nti aba omwiru nga gwe bakukuulawo nga bateekawo oli. Kaka nze nzirukire luddawa. Waliwo kiwannyumizaako edda kyali ku Obote oyo nti bwe yayagalanga experience ng'agamba omuyigirize tamulina bw'aba omuyigirize tamulina olwo ate aleeta Naduli olw experience oyo ayina experience nnene nnyo ng'amuwa. Bwe bukeera enkya ng'ajyawo amulina owa diguli kati obuyigirize ate ono yasinga oli obuyigirize n'aba Abuma yajja we yabuwuliza nti gwe bw'oba otositinga essente ku masanga oba owangudde ate ku ngule nze mbangudde kakati gwe owangulirwako. Bwe tutoosinga ekinusu ne kikanyuga mu bbanga gye kigwira yonna ye muwanguzi. Mpulira Gashumba ategeere nti mu kifo ky'okudda mu bino mutabani wa Hajji beekolemu omulimu. Yes. Bategeere nti n'abalala bantu. Mpulira ate mmwe mwatusanga omwaffe kwega baagala kugifuula Tutsi Dynasty eno nga y'Abatuusi. Mpulira
gwate baba buli kafuuka tutte fe mututadde luddawa mpulira abaawo abakasangwawo ate mulina kusaba bali naye yagamba mubanyigiriza tebalina ndanga muntu passport tebalina kakati yatambula atya ye nga ye aleka ye mwawule nze mbake kalaamu mbake kalaamu muwandiikira abanalwanda abayina endaga muntu agamba muziba mma abato abakazaalibwa mutunula ku nnyindo mugaago oli weeno nabo bagala equal rights nti era bonna mwe temuli basukkulumu mwenna mulina kyenkana busukkulumu weebuli ye tabulaba ati kakati gwe ambuulira ekitundu ekimu ekirimu eggwanga ly'Abaganda nga tetuli wano nja kimubuuza mpulira bw'aba agamba ebyo ayina okugula ettaka balina okukola buli kimu yebyo ebyo byalumiriza era n'agamba omutabani w'olutabaalo bw'abyogerako ensonga ezo abyongerezaako okubasosola nti bo si baawano naye era alina ekisuubizo kyasuubiza ti bwe gutabasinga mu kkooti era tebajja kuva wano kuba bangi nnyo kiteeberezebwa n'okusinziira ku kiwandiiko kye baasinziddeko kukola olukiiko olwo nti Abanyarwanda ye tribe esinga wano obungi Hajji oludde wano Abanyarwanda ye tribe esinga obungi mu ggwanga Uganda eyo kirabika nti mpozi baakikola kagenderere ayite mu majority naye tujja kumuyamba kubanga Abanarwanda Magufuli be yagaba Tanzania gende mbenda awo ojja kulaba senga bakugirayo feesi z'embenda abantu abaliyo mmotoka baakayananga zibaasi zijja kiro ne zituyiramu n'abantu kandi obanga kyo kyagamba ekyo nakyo kigenda kubaako ekiseera kyakyo akaseera kajja kutuuka Hajji yebadde ensonga yange eyo ku lunaku olwaleero nkusiibule nsaba Hajji otuweeyo obubaka obw'enjawulo fenna bannayuganda obubaka obw'enjawulo kyenjagala okubalaga tulina ebyafaayo bibiri okuwaabibwa kw'omusango gwa mutabani waffe Kyagulanyi ate ye kennyini n'agwimuka n'agugjayo ate n'afuluma ebweru n'alaga ne percentages ze kwe yali awangulidde lwaki tewabyogerera eri n'obireeta ebweru ekyokubiri kwe kutunuulira abayivu abakenkufu mu mateeka mu mpisa y'ensi mu bulombolombo n'enfuga y'eggwanga lyaffe ne bayingira mu musango ne bajja beerwanyisiza mu maaso gaffe eyo nsonga yakumeka yakubiri mpozi ey'okusatu yeeyuno mutabani wange Gashumba mujjukira twali tuli Bugerere eyo ku lediyo ya Kalangwa n'aletanga nti kale mwenga mulaba abantu bayonoonye ebyenfuna biki kyenva mugamba nti boonenya yegwe abo boonenya bali ba Museveni ne baani yegwe gamba nti mmwe mwonoonye bino kubanga mbuli ali ku ekonomi gw'ogigamba kwetambulira ku mugongo gwa gundi era mmwe mwajja wano nga bwe mwagenda Enkole bwe mwagenda e Burundi bwe mwagenda e Rwanda ate mukadde kano ne mukwata obuyinza kano obuyinza aba buli muno n'okugotanya ebyenfuna bebammwe genda onenye baganda bo era kakasa era bamukolokota nti gwe omusajja ogenda okumwetekako ku ebyo kaakati nno ebyo teri feesi ajja kukweka feesi ye agibuze njagala tusigale mu njawulo zaffe nga tulabagana era nga tutegeeragana baba ogenda ebuyindi waliwo ekitundu ekimu ekirimu abayindi abaddugavu nga ggwe naye kibajjayo kifaana walolabyo ku musumaali omuddugavu nga n'enviiri ate zamunyerere nga n'abayindi bali batyo bafaanana wano tujja kusigala nga omuganda alabika omunyankola alabika omunnalwanda alabika omukonga alabika omudinka omumanyi naye nga tuli one
mu ggwanga lyaffe tuba tutudde. Unity in diversity. Naye kye tuba tukola tuleme kuteekawo ubaguzi mu ngaba y'emirimu. Mpulira. Ffenna twagala okukola n'okubiirawo. Naye gwe tokwatibwa abasajja gye twajja n'obanga bonna buli avaayo oyinza n'okakasa nti ye kyekimbuzaabuza olw'okuba beeronda ne bagabana ebifo byonna ne babiggweramu buli bagenda okukuŋŋaana bwe bakuŋŋaana ekyo kyayita obungi. Yalowooza nti tebaave bangi nnyo bajjudde naye Hajji ate n'ekigambo baasabye nti bwe muddamu okubayita mubayita abavandimwe. Ekigambo Bunyarwanda kiveewo brethren oba Sseruganda kye beetuumye kubanga mubalaba wano mulowooza b'e Rwanda kumbe baawano era erinnya baagala ddikyusa be bavandimwe. Bw'okyusa nabali be baatuuka baabatwala baabayita ba Negroes mu America ne bagamba ekyo kyali kyabaddu ne bagamba Black Americans kikwawula n'omuniguro. Wali njawulo. Omusigalo oli muddugavu. Webale nnyo era omuniguro oli gw'odduseemu ye yazaala gwe Black American. Naawe omuvandemi simanyi omuvandimwe ye gwe ayazaala okukonga ova mu Bannalwanda. Awo amakulu gaba tegaliiwo. Jakana yangambye nti ekituufu kutereeza mpisa kikyokka ey'obuntu than erinnya. Kutegeera Hajji kyekyo kyokka just bo balina ekisuubizo myaka nga 5 egijja nja kuba eky'Abanyarwanda mwakyerabira mulimu omunene naye bajja gukola beesuubiza ekijjawo ekyo ddiira wamu kugabana lujjuliro naye ebbanga mulimalanga olujjuliro lwammwe mwekka ng'abalala balya bukunkumuka manju era bajja kusigala nga bayogera ne mubayita oluvannyuma wa ate ne mubayita kwoza sowaani ne balya magumba kutegedde Hajji. Hajji neeyanziza nnyo obubaka obwo kwagaliza mirembe nsaba Mungu akuwongera amaanyi buli kyoyagala wano ewakaawo ewalala kijje n'obusobozi bwe yakuwa okuteekawo ekifo kino. Era nga bulijjo bwe mbajja bagamba nti nze M.i.S.O ow'omulembe guno yasigalawo okubanyonnyola ku ebyo ebikadde ebyayitawo. Ne Pawulo yagamba nti M.i.S.O nti sigalayo kureeti omalirize era olongoose ebyasigalira. Bwe tujja wano nga muzze gye tuli tuwa ebirowoozo ebyawamu ebizimba bannaffe bajjukire nti ameriyo ne bannaffe bwe tulyako emmere kijja tugatta ekyo ekijja okumalawo biri naye banaasigala nga they are segregative mu nkola ng'eyo n'asembeza mukange n'asiwa mukange kirungi nnyo. Yenze Kanka Kapita mbadde wa Honorable Major Hajji okubatuusaako ekitundu kyaffe kino ekirala mbasiibudde mweraba.